Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkwaniriza nnyo era ku platform yaffe eno eya Nurain Islamic Online School kutubeera nga tweyigiririza ekitabo kya Allahu Jalla wa Ala ekya Qur'an. Tutamane aya egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Allahu Jalla wa Ala yabeera nga atukakasa nga atuwa assurance ti Qur'an yabeera nga ajanguya eri buli muntu yenna kasitaabanga ataddemu amaanyi n'okwewaayo. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Now, tuli kukugatta ennyukuta zaffe zino. Mulundi ogwasemba twalaba nga tusobola n'okugatta ennyukuta 10 si bwe guli nga tukola akajegere k'ennyukuta ne tuzigatta. Kakati tugenda tutandikira mu practice nga lutero kikola. Naam, tusomamu buneeno ennyukuta zineeno just tugenda soma mannya ga nnyukuta then inshallah tulabe eddalusu gye tugenda okusoma ennaku lwaki ennaku olwaleero. Naam, Lam alif. Naam. Eno ye lam alif egattibwa tugirabye. So tugenda kusanga nga bakutte laamu eno mbu ne bagattako ne lam alif eno ekyo tekiriiyo. Naam, kino tekiriiyo. Kategerekese. Eno ye lam alif egattibwa yokka. Eno eyimirira yokka stand alone. Mukazi mujja naye. Naam. Lam alif tuli wamu. Fa'u lam alif. Naam. Mim lam waw. Eno lam si alifu. Kategerekese. Byonna eyefaanaanyiriza alifu nga bagigasse kasitula nga bagigasseeko ebeera ki? Eba laamu kuba alifu muki? Tagatta. Muzungu mukazi mujja. Naam. Mim ta'u ya ntukubeera just butonyeze. Naam. Niyinza okuba nga mpandiika ndala mu kitabo ekirala oba mu Qur'ani ekika ekirala n'ogisanga nga ta'u bagiwandiise bwe bati. Kasitula obutonyeze obubiri waggulu eyebeera ki? Ebeera ta'u. Tuli wamu? Qaafu tha olw'obutonyeze buno obuki? Obusatu waggulu. Tuli wamu? Kubanga aliwo akatonyeze katya? Kamu. Ate ennyukuta gye tumanyi erina akatonyeze akamu eriki? Eri baa'u. Tuli wamu? Erina ennyukuta 1, 2, 3, 4, 5. Naye buno bumere kuba tusoma ne 10 si bwe guli? Alif, lam, ha'u, mim, dal. Mashallah. Lam, ha'u, ra'u, ba'u. Alif, lam, ain, lam, mim, ya'u, nun. Alhamdulillah. Kati kiraba kineeno tukisoma alhamdulillahi rabbil alamin. Olwo kiwuliddeko? Bwe awo okisomye tutambudde. Qur'ani si nyangu. Alif, lam, ha'u. Alif, kaf, ba'u, ra'u. Allahu akbar. Okirabye? Osobola n'okisoma kati Allahu akbar. Okirabye? Ba'un, sin, mim, alif, lam, ha'u, alif, lam, ra'u, ha'u, mim, nun, alif, lam, ra'u, ha'u, ya'u, mim. Bismillahi arrahmani arrahim. Si kye kino wano tubulako obuzi buneeno bugenda okutwogeza obulabye naye nga kyo tukisoma twerabye. Alhamdulillah. Lino erinnya tulisoma Muhammadi olirabye
Muhammad wonna woli erinnya lyo lirino olirabye aha Hamza, mm Mim, mm Nun, Ta. lino linnya Amina Amina naye tumulabye olirengedde aha Swad. Mm. Ba. Ta. Ta. taabu lino baliyita sabura olirabye sabura wonna woli nawe erinnya olirabye aha Ain, Alif, Hamza, Shin, Ta. Aisha gwe twaganda ne tumuyita Aisha yono yerabye Ain, Mim, Ra. aini mimu ra'u oyo abeera Umaru omulengedde aha Ain, Alif, Ya'u. aini Alif. aini Alif tebamugattako. ono tumugaseeko ya'u omulengedde Yegasse. tumugaseeko ya'u si alifu omulengedde aha Ain, Lam, Ya'u. aini laamu ya'u ono n'abeera aliyu na kakati ekyo kikulaga nti tusenvudde tusobola n'okusoma ebigambo ebinene alhamdulillah kale kati katulabe eddalusu yaffe ey'olunaku olwaleero insha allah. Naam, kakati leero darusu gye tugenda okusoma olunaku olwaleero oba omusomo ogwaleero tugenda ku nnyukuta enjogeza. Naam, tugenda ku nnyukuta enki ennyukuta enjogeza ez'Oluwarabu zetuyita mu Luzungu vowel letters. Zino sizi a, e, i, o, u tetugenda ziraba ezo, naye tetugenda okulaba bwe bugundi buno bwe tulaba obulengedde. Eno tugiyita waawu, girengedde si waawu. Kati buno obuddashi buno oba obusaze buno bwe tulaba burepresentinga oba bwe buyimiridde mu kifo ky'ennyukuta. Mu Luwarabu tuwandiika ekigambo nga tulina okiwandiika kale tugamba nti owandiise alifu laamu haau miimu neki neddaali. Kaakati tetugenda ziwandiika nga Luzungu ogambe nti Oluzungu waliwo ennyukuta eya bba wetugigattako a neyogera nti bba neyongerako nti d, oba ennyukuta ez'Oluganda ogambe nti ngenda wandiika maama. Zino ziba nnyukuta ki njogeza, ozirengedde. Naye ate Oluwarabu lwawukana, tukitegedde. Oluwarabu lwawukana nti ogenda wandiika ennyukuta zaffe nga tuziwandiise wali eri mu kusooka mu introduction. Kati ze ennyukuta enjogeza ogenda ziteeka ku nnyukuta kuno. Katugeze nti ennyukuta enjogeza yeeno ogituuze wano, okitegedde. Etuula awo ku nnyukuta, tegenda kujja mbu yenyige wano, nedda yeetuula waggulu oba wansi. Neetuula ku nnyukuta zaffe zino eno bw'otyo, okirabye. So kyenjagala otegeere nti ebigambo tubiwandiika ne tubigatta naye tukisomye mu kusooka. Kale ennyukuta enjogeza zibeera waggulu oba zibeera ku ki? Ku bigambo bino eno, either waggulu oba wansi. Kitegerekese? So ekyo kiba kyawukana ku ngeri gye tumanyi yaki Oluganda oba Oluzungu. Kategerekese? Kale ennyukuta enjogeza zino eno nazo zirina amannya agaazo ge tugenda okusoma olunaku olwaleero. Kaakati kasita osanga akagundi kaneeno akasaze nga kali waggulu, kitegeeza nti eno nnyukuta eno osobola oteekawo baau oba miimu oba nuuni oba kiyonna. Kati kasita kabeera waggulu w'ennyukuta eyo tugiyita fataha. Tugiyita tya? Fataha. Kano akabeera waggulu, kaneeno kentuuzizza waggulu, bakayita fataha. Kategerekese? Kati ate we kabeera wansi w'ennyukuta, tukalaba waneeno, eno nnyukuta yaffe we kabeera wansi tukayita kasira. 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 Kasita kabeera wansi, tuli wamu. Kale ate we kabeera nga waawu nga kali waggulu, eno waawu oba kano akafaanana waawu katuula waggulu wokka. Akasaze kano buli ziri ennyukuta enjogeza ssatu. Tuyina eno ebeera waggulu, akasaze akabeera waggulu ketuyita batya?
tetuyita fataha. Then akasaza akabeera wansi tukayita kasira. Tuli wamu? Kati kaneeno akafaanana waawo ko kayina tuula waggulu wa nnyukuta. Tojja kasanga wansi tekigenda bbeerayo ekyo. Naam. Kati kaneeno tukayita dhamma. Dhamma okozesa ddali na dhamma. Naam. Tukayita dhamma. Kanti kuwandikira wano. Oyagala kasira ne dhamma. Lugambe tugiyita fataha. Kasira ne tugiyita dhamma. Dhamma. Tugirabye? Kana akabeera waggulu tukayita tya? Fataha. Akawansi kasira wekaba kafaanana waawo tukayita dhamma. Kitegerekese ekyo? Kati kano buli wookasanga ku nnyukuta kaba kagenda giwa saawundi. Tuli wamu? Kagiwa saawundi. Naam. Katugeze ku ekyokulabirako. Singa tuyina ennyukuta eya baa'u tukiraba? Eno baa'u esooka ne tugamba tukagiteeko fataha. Katuula. Naam. Kasira dhamma. Kati waneeno eba egenda tuwa saawundi ey'enjawulo okusinziira ku kabonero akaliko. Naam. Eno baa'u webeerako fataha tugisoma ba. Naam. Okugiyita baa'u ly'erinnya ly'ennyukuta. Naye kati eno baa'u ogiteekako katonyeze oba ogenda giyita otya? Ba. Okoma ogiyita ba. Kati webeerako kano kakasira ogiyita bi. Naam. N'ogiyita otya? Bi. Webeerako dhamma n'ogiyita bu. Naam. Bu. Kati nga olaba nti fataha erimu zi a. Naam. Wezibeeramu zi a kiba kitegeeza nti egenda kwogeza eno ng'egiteekako empeereza eyaki? Eya a. Tuli wamu? Kakati gwe koonaategeera nti fataha erimu ki? Erimu zi a zezisinga obungi. Netugiyita tya? Ba. Kasira erimu ki? Erimu kayiika n'eno. Neefuula eno okubanga tugisoma bi. Naam. Dhamma nebeeramu kati okalengedde netugiyita tya? Bu. Tuli wamu? So kati kyoba otegeera nti fataha webeera ku nnyukuta egiwa sawundi ya a. Kasira webeera ku nnyukuta egiwa sawundi yaki? Eya yi. Naam. Dhamma webeera ku nnyukuta egiwa sawundi yaki? Eya wu. Tuli wamu? Ndowooza kategerekese. So kati tugambye kabira waggulu ebeera ki? Akawansi ate eno eno kasira. Kasira. Naam. Kitegerekese? So wano kyoba omanya nti fataha ekuwa sawundi ya a. Kasira ekuwa sawundi yaki? Eya yi. Si ya b wabula eya yi. Nebadde example. Naam. Ekuwa sawundi ya yi. Dhamma nekuwa sawundi yaki? Eya wu. Kategerekese? Wabarakallahu fikum وجزاكم الله خيرا. اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.